Only 20 minutes to reach. They sent me 3.5 hours. I drove on the dusty road. Now I reach here. I'm going there and change it. Why do you close the road? Embeera yabadde bw'eti olunaku lw'eggulo nga munanno Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera Fort Portal nti abadde alina okuba olukuŋŋaana lwe okwogerako eri abawagizi be. Kyokka olugendo lwe lwabadde mu kigoye Weezinge oluvannyuma lwa poliisi n'abajaasi ba UPDF okumukugira okweyongerayo. Soldiers and police officers bali everywhere. Bakuba abantu emiggo, bajjayo abapoliisi, bajjayo aba prisons, bajjayo aba military, bajjayo aba SFC nga balwanyisa omuntu talina wadde ejjinja kyasenyera Uganda flag. Kumpi buli kkubo mwe yabadde alina okuyita byabadde bizibu byereere ng'ab'ebyokwerinda bafuuse omuziziko. Embeera eno tugyolekereza akakiiko k'ebyokulonda akavunaanyizibwa ku beesimbyewo naye nako katubuulidde nga bwe kalinza alipoota ku kituufu ekyabaddewo. So tuyagala naffe okumanya lwaki kandidate aba tasobodde kutuuka mu kifo ky'alina okubeeramu ku lunaku olwo ne mu ssaawa eyo naye nga tuba tutegeezebwa kubanga tetusobola kubeera bubeezi nga tutambulira ku kye tulabe ku mawulire tuba tetufunye ekifaananyi kijjuvu. Yemu ku reports ze tusuubira okuba nga tufuna tulabe n'engeri ki gye tuyinza okutereezaamu awabadde obutategeragana era obwalemesezza candidate okutambula. Amyuka omwogezi w'akakiiko kano Paul Bukenya ategeezezza nti bakyalina obuvunaanyizibwa obujjuvu ku bigenda mu maaso mu kiseera kino wabula nga balinza okwemulugunya okuva eri omuntu eyalemeseddwa okukola kampeyini. Enkola yaffe gye tulina nga Electoral Commission wabaawo candidate asanzeemu obuzibu obw'okusomozebwa kwonna waliwo emikutu egiyitibwamu oba emitendera gy'asobola okuyitamu okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda nti wano waliwo okusomooza oba tusobodde kugenda mu maaso na lukuŋŋaana luno olw'ensonga bw'eti ndowooza bwebo okuwuliziganya okutongole kwe tuba tulinda okuba nga tulina kye tusobola okukolako. Ng'oggyeko ekyo pulogulaamu yategekebwa nga buli muntu asobola okubeera kubanga Uganda constituency emu nga buli muntu asobola okubeera mu kitundu kyalina okubeeramu ku lunaku lwalina okubeeramu ne mu ssaawa z'alina okubeeramu. So ndowooza nga bwe tufuna lipoota enzijuvu tujja kuba tusobola okugenda buziba mu nsonga eyo. Agamba nabo ng'akakiiko tebalina kyakukola kuba balina kusooka kulinda poliisi kubawa lipoota ku biki ebibaddewo olwo balyoke babeereko kye boogera. Electoral Commission terina poliisi yaayo. So mu buli ngeri ne wabawo ensonga yonna Electoral Commission erina okukola ne poliisi okunoonyereza. Tubulaba nti wabaawo ensonga yonna ne bwe banga eri wakawo nga waliwo ekintu ekitegenze bulungi poliisi eba esobola okujja n'enoonyereza naye ng'ate amaka gago. Newankubadde akakiiko kaze kakakasa nga bwe kagenda okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya waliwo kino abakiwakanyizza nga beesigama ku bintu ebizze birabibwako n'enkwasisa y'amateeka erimu kyekubiira. Ab'NRM bayinza okugenda ne bakola ekitali kirungi. Abandi bakutteko bakuumaddembe ne basirika. Ab'ebibiina ebirala ne bagenda nabo bayinza okukola ebitali birungi sikigaana naye bo bwe babikola babugumukirako ne babakuba tiyaggaasi biki kye batakoze ku bali. Ekisookera ddala ejja kuleetawo okutya mu bannayuganda nti bangi n'abandi badde bagenda okulonda bayinza okugamba nti tebajja kulonda olw'ebyo bye balaba ebigenda mu maaso. Era beewuunya lwaki eddembe ly'omuntu aba yeesimbyewo lirinnyirirwa n'okutuuka n'okkubwa kibooko ekikontana n'amateeka g'ebyokulonda. Kimenya mateeka okutulugunya omuntu ebikolwa byonna by'okkuba abantu emiggo bikolwa bya kutulugunya ate nga amateeka gaffe galambika bulungi nti tewaabeerengawo mukuumaddembe yenna anyigiriza atulugunya omuntu yenna mu nkwatisa y'amateeka. Abantu tiyaggaasa okubasamba ndaba oluusi ebifaananyi ku TV ne ngamba bano be basirikale baffe be bakola kino nga abasajja b'Amini n'Abobote nga babonyaabonya abantu tekikyuseeko era ngenda okulaba ku TV ebifaananyi bye bimu abantu bali mu makomera bali mu makomera basaba bail and bail is a right
kyokka babakuumidde eri bwe bati mwaka mulamba myaka emeka abalala bafudde tebatubuulira mayitire gaabwe. Ku bbalaza ya Sabbiiti eno poliisi yategeeza eggwanga nga bwe yali yejjusa ebyali mu disitulikiti y'eggulu Kyagulanyi n'abawagizi be bwe baakubwa emiggo n'egyasigalawo ne gikwata ettaka kyokka tewayise na bbanga okusikaŋŋana ebitogi ne kuddamu. Abeenyigira mu bikolwa ebyo tebabonerezebwa. Olw'obutababonereza kye kireese embiranye eno nti bo bakyasobola okukola buli kimu kye baagala kubanga tebakwatibwako. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba butya akakiiko k'ebyokulonda bwe kagenda okukwatamu ensonga eno okulaba nga Kyagulanyi aweebwa omwagaanya ate okuba enkuŋŋaana mu mirembe. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.